Bakoma ku lubereberye 11 tulinawo wano ebibuuzo byaffe. Tandikire ku nnamba 5. Omunaala ogwazimbibwa gwali guyitibwa gutya? Babeli, Sayuni, Sinayi. Ekibuuzo ekyokuna. Katonda yasalamu ki ku bantu? Olulimi lwabwe, ebikolwa byabwe, amagezi gaabwe. Nnamba 3 egamba nti lwaki Katonda yayimiriza omulimu gwabwe? Baamujeemera, baali baagala kwenyumiriza, baali batambula mpola. Ansi eri kyawu. Ekibuuzo ekyokubiri, baazimba omunaala wa? Suma, Senayi, Babeli. Nnamba 1 ekibuuzo kyaffe. Abantu baayagala okuzimba ki? Ekisenge, omunaala, yeekaalu. Kati nno bye bibuuzo byaffe. Ansa zaffe ziteerawo mu comment section. Tugenda mu lubereberye 12. Subscribinga, commenting, likinge. Olubereberye 12 olunyiriri olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire ensi gye ndikulaga. Olwokubiri, nange ndikufuula eggwanga eddene era nnaakuwanga omukisa era nnaakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Olwokusatu, nange nnaabawanga omukisa abanaakusabira ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Olwokuna, bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali yaakamaze emyaka 75 bwe yava e Kalani. Olwokutaano, Ibulayimu n'atwala Salaayi mukazi we ne Lutti omwana wa muganda we n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be baafunira mu Kalani, ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani ne bayingira mu nsi ya Kanani. Olw'omukaaga, Ibulaamu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Moole, era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Olw'omusanvu, Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti ezzadde lyo ndiriwa ensi eno, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. Olw'omunaana, n'avaawo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri, n'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne Ayi ku luuyi olw'obuvanjuba, n'azimba okwo ekyoto eri Mukama n'akaabira erinnya lya Mukama. Olw'omwenda, Ibulaamu n'atambula ng'akwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo. Olw'ekkumi, ne wagwa enjala mu nsi. Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Olw'ekkumi-n'emu, awo bwe yali ng'anaatera okuyingira Misiri, n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti, laba manya nga ggwe oli mukazi mulungi okutunuulira. 12. Kale Abamisiri bwe balikulaba kyebaliva boogera nti, oyo mukazi we era balinzita nze, naye ggwe balikuwonya mulamu. 13. Oyogeranga nkwegayiridde ng'oli mwannyinaze, ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo n'obulamu bwange buwone ku lulwo. 14. Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira Misiri, Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo. 15. N'abakungu ba Falaawo ne bamulaba ne bamutendereza eri Falaawo, ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. 16. N'akola obulungi Ibulayimu ku bubwe, n'abawa endiga, n'ente, n'endogoyi ensajja, n'abaddu, n'abazaana, n'endogoyi enkazi, n'eŋŋamiya. Omukaagudde mu bintu. Ow'omukwano bw'oba tonna subscribinga, bannayo likinge, osharinge, otegeeze abeeri n'abeeri titusoma Bayibuli. Kitegedde ekintu ekyo? Tugende mu maaso. Olw'ekkumi-n'omusanvu, Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonobono ebikulu ku lwa Salaayi
mukazi wa Ibulaamu. 18 Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti, kiki kino ky'okoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? 19 Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze, nange n'omutwala ne mmutwala okuba mukazi wange? Kale kaakano laba mukazi wo mutwale weegendere. 20 Falaawo n'amulagiririza abasajja ne bamuwerekera ye ne mukazi we na byonna bye baayina. Ate mulowooza tugenda kusukka waawo? Tukomye Ibulayimu bamugobe ava e Misiri yeeyongerayo ku lugendo lwe. Kale bannaye tunadda mu olubereberye 13. Tugenda kusoma ekigambo kino paka kuwulira bulungi. Tugenda kusoma ekigambo abadde omulwadde awone, tusome ekigambo abadde atabitegeera bitegere, tusome ekigambo obwongo bweyongera okwebikkula. Bannaye mbaagala nnyo, mweraba, Mukama abanjagalire.